Omukazi ogenda otya mu nsonga ng'omwami otamanyi? Kakati tubalage enankani zonna ne akawangamudde Nze Kimuli Godfrey eno channel bagiyita Kimuli Broadcast. Mukwano gwange nkwaniriza nnyo. Bwe gubanga gwe mulundi ogusoose okujja wano nkusabawo subscribing ng'okola ku kigambo ekyo subscribe ne wali kantu akalinga akade. Ekyo bw'okikola buli luteekayo video gw'omu kubasooka okumanya nti tutaddeyo oba otukoze bulungi nnyo. Ono ye Suzan Makula Bujingo akyatudde eri abakyala mwenna ndowooza n'abaami kyetukwatako. Kuleetedde ebigambo bye yayogedde eri ggwe omwana ow'obuwala anoonya obufumbo asuubira okufumbirwa ng'ate osuubira okwekwekerera bbaawo mu nsonga ezimu oba ezitali zimu. Suzan Makula avuddeyo n'aga nti omukyala ekigambo ng'otuusiza okgenda mu nsonga omwami wo kimukwatako 100 ku kinnaakyo. Ebigambo nga bw'abyogedde kambi kutuuseeko teweerabira ku subscribinga. Mugambe baby 3 days Kyatabuse. from now. tuli busy. Erudde eno tuli busy. Red Sea and no cross. Kati gwe You're maama. not Moses. Anti chovola abazungu Gwe taata. lipstick yono kati ntaddeko mu myufu. Abazungu bagenda okuleta Katugambe lipstick kimukwano. yono. Yali wakulaga kabonero nti wange eno temujja ndi bubi. Naye kati nze mutaddeko. Era omuntu alabye okukoppa kuno bateekangako lipstick ng'omuntu ategera butegezi nti eyo don't know kodo kirozidi. Naye kati ntaddeko kati olwo nanze eki. Ensonga oziwulidde Muno mugambe. Neyaziza teweerabira ku subscribinga ku channel eno mukwano gwange teweerabira.